Inside Story Uganda, real source of political updates. Kuba mukazi ono omwambula n'akomawo abantu baba bakyajjukira obwereere bwe. Where you have this policy of recycling, mubeera ne we mukoma ne decency. Nti kakati today Kayihura gwe mwatwala mu court maaso ne mukola bwema. Even if you appoint Kayihura today, taba na dignitary. Era kati nsegamba bulomagira baba kwambudde bwekiri. And you have this recycling process. Bw'obanga tinyefunza baamulaba ku mpingo yimejiye ey'abantu era balaba tinyefunza ali ku mpingo. Bw'obanga wateeka gundi ku mpingo mu exposing Lieutenant General Gundi tumukunde oba tokyamuzza kituufu. He is like sweeping somebody naked. Toyita kukwata nasali gwe wasiba n'otwala nti yabbye ssente miliyoni 3.5 enkya president n'amukomyawo mu bantu beebamu kubanga bajja mugamba nti gwe ono omukazi gwe mwatutte mu kamasi sali the humiliation every people you say baserikale be bakole ebyo ti omuserikale azizza omusango mumuteeke mu gundi mu seero mumukole mutya asigale mu community because what has done is beyond to train other soldiers baleme obikola naye abantu bemugenda okukozesa kakati how do you deny nti omukazi oyo yafuna atya security yafuna ayina abasikale batano even if bwanga mbadde mulaba ferongo time kondakite yourself why kuba ne bwanga naye level y'obuyigirize bw'omuntu ematalinga kinene nti Mirundi namala mu State House emyaka 10 I never stole anything. Yes. Na studying system ya singa nakalima yankwatako you would say lunatic Mukampala wane nali mulaze kyebayita fire nali mulaze singa nakalima yankola ebyo byakola abantu singa would be lunatic eating on kasasiro. This is what they need. No basomesa to have a future. Kati nze kuwagambye nti ndi mulalu. How can the president give me a job? Chitu abayagala ku ye mali se in the future the RASIC tujja kufuna government ekiza mu vetting. The more democratized, yes, the politics becomes katemba nti yakwata ku bubina bw'abakazi. You will see somebody will come up and say but a newspaper of that type described you as a madman. Nodira omusajja ombaka wa parliament ono oweruweru bamuyitani nakaseke bamusimba mu kooti nti yasso omuntu n'okwata sakwa aladisiiwo bw'ajja mu UPC n'omutwala ejjinja implementinga biragiro bya president nakwata ku bbaala y'abaliyo ku nannyini buyinza omulangira Minister of simanyi yeyitanga simanyi minister mu office ya first lady majoga ensi yonna kijoga baliye kwa joga ensi n'okwata do you know what it means? Abadala DC omusiba mukomera omanyi nti bacriminals bonna ababeerayo mumanyi nti poliisi bwe beekutwala mu sseero ebabuulira tumulete ndikakati nze nsiba mu kkomera bajja kumbattula bwekiri kasajja ka Museveni kakano nesinza mudinayinga ono yasibika kasajja mudinayinga nti kituufu tosobola naye bw'omuntu kakati oyo mukazi gundi oyo bwanga olowooza empisa gye bamuyisaamu mu kkomera era ne bamutwala Nakalema ojja kufa bubi. Nze nagamba Nakalema ajja kufa yeetakuza mayinja mu mbugo ate Nakalema ajja kubunya mu mbugo mukene. Siyinza kisa zaamu n'onkuba mu mawulire emyezi 6 kolubya akaabukedde. When my mother was almost rich for supporting Museveni, is it how you reward me? Jatuve ku nsonga eno. Abaganda batugamba nti bakabaka tebatta naye abasaakiriza. If you carry out that malice nga Museveni agenze ne mufuna omukulembeze atasuza mutwe mu firiji mujja kugwawo.
you better learn another method. The method of humiliating people and the goon, the people you humiliate are going to stay here. Okay. Waliwo wano omusajja bamuyita Nyanzi. Nyanzi yali minisita. Kasirye n'amulemerako bwakuba amasasolo Kasirye bamuguza Kasirye bamugulanga. Nange bamugulako n'anvuma naye ate namuyamba mu bintu bingi. Ne bwe bamuziika ekyapa baali bakiremedde. Atukaamini ne ngamba omusajja yali akikwese. The president has promised this to workers. Ngati ndina katiga bwendi. Namugamba omusajja I'm going to come to remove you. Why? I'm a political activist. President yalagidde yagambye Kasirye we bamuziika bagulewo. Ng'ekyapa akikwese omuntu. Okay. Ayagala ate akitunde mu government sakimusese. President ayinza kwogera ekintu n'ogaana gwani. Kakati gundi Abaganda bagamba nti abasaakiriza. Anybody who listen to the tape nti yaposiga fabricating and Nakalema against me Nakalema n'atuula wano. Museveni would have killed him. Okay. Nemwe Katonda tabasasudde. I sent a message to somebody. I'm watching you. You were discussing this and this, but I assure them, because of my traditional religion, yenzikirizamu Katonda ababonereza. Sisobola babonereza mirundi ebiri. If they fear, nti siri committed, sijja kuwandiika. I will never testify against you. God has punished you. Mutya abalamuzi babaliddeko ssente baloya balidde ssente. The government yabawadde ssente. In the spirit government yabaweereddemu ssente nange mumpe. Okay. Tusugiwagane. Okay. Kakati nkugamba. Story eno ogiraba. Nga tuvude ku nsonga eyo muzee Tamale nga ogenda kujja ne story. Nga tumaliza ensonga eno. Gavumenti erijja mu buyinza masaresti kulubya Sebowa and Ziribago. Wewe ogenda kujja ne story. Nga tuma ku nsonga y'omukyala Bwanga tugenda kusaba abatwala ensonga eyo kuba nti batangaze dashituufu simukozi State House oba nedda. Omukyala gwafuna abadde gufuna atya. Abasikale baalina abayinanga atya. So ensonga ebeere clear ensonga gitegeere basi mukozi State House tumutege. State House eveeyo tunnyonnyole. Byo kudiringa naye. No State House. Kijanja evenye nyole. Umukozi wa simukozi wayo. Sibuli mukozi wa State House nti ayina security. Security you can even you yourself go. No for security. But the issue is if she impersonated, bring the witness. The witness says record her that she called herself a State House agent. And whether we look at the president, ababadde babikola obakozeeki. This is intent. No. Obusajja obwo obw'amawulire ne bwereega kunze motoka yeefuula ne mufa mmwe. Motoka State House. Baagala nnyo kuba. Wagira mu State House. Obutayina kyebuli. You see those poor journalists, but bakitusomesa mu psychology. A failed journalist is very good. Onojja mu motoka eya State netwebuuza omusomo guli private ne gudimajja mu State House. Olowooza ono kakati gwe ono eyalema okukuuma ku mulimu gwo from press secretary to good to manager ate otambula odda mabega yemusezi ate mbakolera ntya kati apa yino okubaisha ekitalo nnyo okubeera ne Nakalema. Abamawulire balabye. Ne bagira mu State House ng'ojja ku nsonga. Naye nze omusajja gwesinga okuwunya mu Uganda muno. Oba Sseruga Mukatuliki. Lwaki omwewuunya? Newuunya Sseruga. Sseruga has a master's degree. But these people have never given him a substantive job. Era naye namulabye nga yeerimbye ne Nakalema. Who cannot help you to get a job? Sseruga. You were moderator at Bukedde with a master's degree, with your experience. No, hunting dog, but yalwala obwa hunting dog, obasekerera. Kati gwe Sseruga olwala obwa hunting dog. How can you, Sseruga, a person with masters, you went to the media center, they frustrated you. Kakati oli ku Bukedde. Nagenda era abaya mu makalu bakola bulungi munnakyalo era oli munnakyalo. A master's holder to be a moderator in Bukedde good TV a moderator. Sseruga yape problem. Sseruga wanga bikojja wange kojjawo mulamba yeetaaga mukwatiremu mujjeko ekisirani ekyo kubanga is comfortable. A person with a master's degree, you praise yourself for interviewing Nakalema. You are part of a group, a Muwaga.
kulu byesimanga ebyoloni ebyabikole emani mumeti masters degree nababuuza nti if I can do a job which can be done by somebody who never gone to school then what was the purpose of going to school oba watawanyira bwerere bana tawanyira bwerere kituufu kakati nkugamba olina story gyobadde otugamba nti look what this story the story story y'abano nti gundi government implicating abantu baani bagundi eri mawulire kibukedde ani bano Ssegirinya baani yes story gyoyagala omulaba kakati wootegeerera nti ono siyinza kumuwakanira Ssegirinya negundi ne Alan Ssewanyana ne bw'abaŋŋanda sibawakanira lwaki I cannot why mzee Tamale Ssegirinya when you see Bukedde because Bukedde ayina a group of criminals bamafia bali mu government Bukedde bagikolera abali mu singundi in fact if we want in the future preserve kulubya preserve secretary oyugundi nezirivago let me tell you when you look at this man Bukedde covers him extensively Ssegirinya yekwese Ssegirinya omanyanga wesana eyo nayo problemu yammwe to deal with Ssegirinya mubagala nnyo ba Ssegirinya yulaza waka wezi Mirundi ani intellectual Muganda because for me I can tell you that this is bad this one is overwhelmed tiyafuna obwaki omusajja yayogedde kidandala give us the visitors book at Kitali mwete mwakitegedde it can tell you who visited this man is being used. Me, I cannot deny Semuju, I cannot deny Ono, I cannot deny Ono Mbaka wa Mwawa. Kubali ukwati Semuju passed a motion, brought a motion to praise Kajina when she was leaving the Uganda Revenue Authority. You don't know his track record. Semuju said, every Ugandan soldier who is killed in Somalia is slaughtered. How can such a man become a chief of whip? Semuju was sponsored to attack Kadaga. Semuju. I look what Semuju. Politically. Nimutegera. Kakati Semuju alumbani. Alumba Nabanja. Why do you attack Nabanja? Because Nabanja, we look what the motive of Abainakiri. What was Nabanja's objective? Nabanja's objective was to publicize Museveni's donation to the population. Yeah. Nti Museveni atali mugagga nnyo ye yatunuulira nti abantu banga abaavu bagenda kubonaabona ne COVID. Bali mu mayumba babonaabona. Let me give them 100,000. Naye bano abali mu Yiso abavubi b'ebyennyanja abatalina logiki tebategeera Museveni sibalukka Lukka yalitegedde nti what does Museveni want to achieve? To alleviate the pain of his people. Abali mu muggalo oyinza okukisanga nga mu nsi yonna n'amawanga amagagga aga Afirika Nigeria teyakikola Museveni kyeyakola. So Lukka yalibadde agamba nti esiringi zino zituuka ku bantu. That was the intention of Nabanja. Kakati nina okumanya who did Nabanja use fake telephone numbers to take the money, like a Minister of Education official who pays ghost teachers who don't teach. Are they the same? Nabanja relied on telephone network given to her by Iso. Who stole the money? Nabanja made a mistake. Ngaggo bw'oyinza okugamba tugeze kati muyina ebirango awo singa mufuna omuntu alanga eddagala nemuteekamu ekirango nemukiranga are you responsible nti mumala ditesinga bali ogwo si mulimu gwaffe as an intelligent man I look at the motive if you advertise it where it is poisonous kati amulumbira ki kati nganda alumbira ki okulumba Nabanja nganda is covering the footmarks of Yiso akavalinga banene aba kakati yayagala okulaga Nabanja ye mubi. Nabanja tubuulire
essimu zino Nabbanja ze yabagamba nti mukube ne kizuula nga yeyaziwa. Can Nganda explain how things are done? Nti Nabbanja, the Prime Minister's office has no hand in this. Money from finance goes to their semi-defunct banks, Post Bank, and then not the semi. And let me tell you, this bank had already been used by Tumwebazi kutusa sente z'abakadde. Would Nabbanja change it? You would choose Nabbanja, you would say, we had an efficient method, a very vibrant bank, but Nabbanja came and diverted for her own benefit. Why does Ssemuju concentrate on is the paid up man? Era bwazakola Ssemuju nabagamba nti tear gas bwe bakuba tear gas mu kitundu tear gas bamugabana bani alesa akavuyo bamuwako percentage ku canisters ze bakubye. Ssemuju kan organize erale nga police eraba bweti erinda bantu kuwera tear gas naluka mukebere Ssemuju Nganda. So when it comes to Ssemuju Nganda, you can't deny. When it comes to Ssegirinya, when it comes to Kuoyo Omwana, and it confirms, me I believe in this story 80%, but it tells you that the people who are behind this are inside the government who are using these turn courts. Okay. Yes, that's what all efforts have been done to ensure that Ssegirinya remains in the parliament. Kakati Ssegirinya nga bamunoonya nti ali omu ku bagundu era olabye omulabye kulubya Ssebowa era omulabye bwamulezi Ssegirinya gwe gavumenti gwenoonya Ssegirinya kulubya Ssegirinya Ssebowa Ssegirinya daba engeri ensala ya kooti gyemwongedde amaanyi naye omusajja tujja kubukwata obwo obusajja kasita okwata kulubya n'okwata Ssebowa n'okwata Ziribaggwa they will tell you this network nti gwe tunuulira emisango gyonna nze njirondoola nti Katumba Wamala bwe yalonda ebisonsookole by'amasasi omukugu kulubya ne Ssebowa abaasomera mu Sandhurst ebyamagye baga nti ayoleddewo bwereere ndaba n'abakuumi be babiina kugamba bo abagundi ababokedde they are more knowledgeable on the purpose of bisosonkole than the general. Bokedde n'akomawo naye balikwatibwa bokedde n'akomawo naga nti abantu babiri omusajja avuddeyo omutuufu owa boda omutuufu avuddeyo bokedde naye mbaga nti nze ngeyasoma ebyo teri musajja asobola kwevaayo. You only come out on good things. Success has many fathers, failure is an orphan. You only deny a positive fee if it is a HIV positive, which is denying. But when somebody tells you, but you resemble Museveni, yes, probably on Bukakaguta, Gondi, what is that? Ono president yasanga abantu 10 nga babagobimbi banje naye nga sebo RDC ye Kaguta abantu bali barowooza nti muganda wa Museveni. When I searched about Kaguta abaana bali mutumira mu ssomero lwa Kiwala mu Kigezi High tabangako mu family naye yaleka family yonna agisse tumwebaze nga Museveni yamugoba ku RDC tumwebaze namuleka mu office kakati kyokutegeeza ati who could come up to claim riding Katumba Wamala to hospital. 2, in case it was not true. Tebali mukotu. Bali bamukwata. Yabulira wa. Nemba gamba. Story yakomawo netulanga mujiwuliza. Bokedde okuva lwakubye story. There is a possibility nti abakubye Katumba Wamala bajja bakwata. Why? Katumba Wamala is alive. Mu bonna be babadde bakola ebyeri abaddafa. Babadde bafa. Kakati ffe abasoba intelligence. When you see dead bodies on the street, the mafias are settling out their scores. Okay. When you see a survivor, then it means the mafias are cracking. It is alleged nti omu ku bakumi baali bakomyewo n'abakuba. Kakati lwaki Bokedde yali ekuga nti bali babiri? Bokedde kyali ereeta confusion as to who rode the general. Wa boda alinya.
once you are arrested, you are paraded in a group so that the survivors bajja ne babalondamu kati bukedde kyeyali agoba baleeta omufu aleme kulonda mu bana nabagaa ti there is a possibility naye olukulu byalikwatibwa sebo alikwatibwa ziri baggwa alikwatibwa kakati ekyo kyukiri nti new vision eno yesitole ebeesembayo page muba musigaza page ki front page yebeesembayo mu lupapula naye inside story okay I wouldn't as a man who knows how newspapers are arranged I wouldn't care for mwaligambye nti eno story yagenzeeyo dda naye musigaziza front page naye olaba nti story eno eya front page eno era ewaana si mukiri ate mubukedde mwennyini ne bakuteeramu eri hidden nti bamuimplicatize muki ate bano bo gye bafunye kakati kikutegeeza nti these are not newspapers. Okay. Uganda does not have journalists. I am more influential with all of your newspapers combined. Era kyovulaba bankuba nnyo ngende empunyi nga mpunya a talented man like me, an intelligent man like me. Nti bakulekera ne bakkuba kakati bano mukyabaagazaaki mwe muvudde ne mu Uganda kuba mwekamba buli singa abo baali bageze mu kifo ky'okugula balooya baabwe a case goes to the international court if there is no internal tribunal. Okay. If this boy not arrogant, but we have received the persistent allegations that Ugandans are being killed and their organ is extracted. But damukuleta kanakaza kali n'omuntu ogulinga manga damu kagenda kuleta etteeka mu parliament area donation. Kandi the job is so aggressive. Nakalema yalumbanga makampuni katwala abantu bweru basigaze monopoly. It is estimated that 4,000 Ugandan girls were killed in India alone and their organ is extracted. Ani agana nga makampuni. Nakalema, let me tell you. If these people are not telling you, you better prepare your lawyer. You are also on the coming list. Wow. Yes. Why were you raiding companies that were competing with the companies? You burnt all of the files, you burnt everything, but can you also burn your photo marks in Libya, in Zambia, in South Africa? These Bazungu have a lot of information about you. They are only playing games with you. But for me, I know that if I don't help these people, bali ku Pakistan nachi neyenze singa ndi destructive ngammo nemplayinga meeting eyali ku college inn eyali mu badokita ababiri asookebwako W ne chairman wammwe ng'amugamba you can start a pharmacy, you can start a hospital, but I hear man called Mirundi. Within 2 months, Mirundi will be in his grave, Mirundi will be in a cell, a prison cell, or he will be wrote. Don't care about him, we are going to finish him. Kakati nkakube, chairman, nkakube, nesijja kakuba. Wanga oyo. Guvena tugobera ku STV ngenda kusaba enamba ejo laba ku screen awo so tupira kasimu noba nga tubona awo ensonga tukwatako oba otuweza ku message. Mukwano gwange mukadde wange bamugambye. Mweze ndispekitinga abantu. We are respecting people. I'm telling you. And that's kichamba don't nacho. Unless you pick with call with me, may respect people. Okay. Manyi. Naye omukadde wange bamugambye. Nti naye okakasa omusajja oyogera naye nembalaba n'abagirayo essimu. Read these messages. No, if you want more commitment, I can even put it in writing. Nenjibawa. Tizisigenda balwanyisa. Katonda abasasudde. God has paid you more than I bargained for. Mzee Tamale, fine tuogere ku nsonga y'ebijambiya. Yes. Abantu tusana kubanda omukulu badogerako Ssegirinya ala Ssewanyana bani implemented okubantu ne sponsor b'ebijambiya binene. Aba summonize ku police. Let me tell you. Olenga banyonyola ensonga zinene. Let me tell you. All of this exposes one thing. Nabaga nti intelligence kulya mmere. Intelligence. You must have natural intelligence. Bagati kankubuuza. What are they using to kill people? Bakozesa ennaku baga bakozesa ebiggo bakubisa abantu ku mitwe majambiya weebitu. That's the one.
As an intelligence officer, I move to the casualties. What do they share in common? Yes, bibakuba baki. Because there must be a motive. Nabaga ntukita holomax. Bw'osoma intelligence, Al-Qaeda bw'etega bomu ne Al-Shabaab abakugu batuula ne bagamba nti intelligence ya America is studying the debris to study whether it resembles, it has the hallmarks of Al-Qaeda. Kakati nabaga nti mu Uganda, for us who did these things, the woman is common. In Kawesa's case, a woman features. Naye si mufu. In Katumba's case, a woman died. In Gundi case, Kirumira, a woman features. Mu Gundi, ono omuwala gwe batta ne bamutema engalo, is a woman. Gundi Ssegirinya omusajja n'omukazi. Kakati ffe tukutegeera nti omukazi ono alina kyategeeza nti ffe twakikoze. You know what is the common thing. Akabonero kaba mukazi. Titebaayo omulala akola ki? Kuba Abayisirayiri balina enkola yaabwe. Abayisirayiri balina ebintu bibiri. Balina kye bayita the higher doctrine. The higher egamba nti omulabe omupalestine kasita atega emizinga ku kyaki tugikuba. Kubanga tajja gamba nti kale Abayisirayiri bakubekkerezi. Kakati ate bw'osoma Al-Qaeda. Al-Qaeda yo Al-Qaeda tasobola kutega bomu wandege ya mumbizi. Atega muzikiti omuli abavuma. Inyamikikirali. Faname abavumirira bamutta muzikiti. Naye ate tebayinza kutega bomu wandege mumbizi. No, Al-Qaeda is commanded by highly trained people. Basoma. Tugeba siru. Bategeera nti ateze bomu mu mbizi oyo alina kuba musiraamu, iti backlashes. Yes. Tubayita basiru bamanya impact. 3 nti olina okumanya nti the situation, tukita situation evaluation, ani atambula ekiro mu area eyo. Kubanga yefu people indoors. Tuli mu curfew. Security yetambula. Batema batya. Security yetambula yino okubeera ebweru. Batema batya. Nga security weeri. Yes. When you examine the type of people they are killing, ti abawala babatanga ne babatwala entebe ne babasuulayo. Why? Waliwo eyabagulanga. Babamazanga ennaku 3 ne babalakolako ebyefujjo byonna ne babalikoodinga ekifaananyi ne bakiweereza. 2 nga baali balina ne egundi essaako era nze bannange benayamba tebampa ku ssente wabula kinze n'ekizaani kya ssente balina abakazi balina ssaako nga balina ne akawunti mu banka y'abazungu ng'eriko miliyoni za $7 gyenkuleete details ojozireete kaakati baakwata omusajja ng'ali kitende ayokya mataffaali naye nga ku akawunti ye kuliko miliyoni 7 nga mukubibwa bulooka ng'ali. The reason why battanga abakazi nti Museveni's block of votes bakyala to throw their bodies at Entebbe to implicate UPDF, the special forces. So you must analyze and look what is the motive. Police ya Uganda ekyo tekisobola nti okay kakati katubuuze nabagambye nti Golola amaanyi g'ayina tayinza kukubwa mutamivu wa ku kyalo Tteke nemusula ku ttaka kiba tekiriiyo. Kakati Museveni yajjako abakalamojja emmundu. Kalamojja is a case study. Abazungu bonna baalimu abakalamojja. Kalamojja is as big as Belgium, Codony and such. Yes, the facility did a lot of work n'amikisinga n'abakazi. It was found out nti abakazi basigala bato nga babaabu bannamwandu, many younger widows. 2, ne bagamba president nti fentezi wasatu banziri to show that they can protect the woman. Nina kubanja. Museveni n'abaganda naffe tuziyina naye ate ffe tetubbanziri. 3, baserikale bwe badduka bati abapokoto. Museveni n'agamba nti abange tebajja kudduka. Emmundu gye emitwalo egi Museveni yazijja ku bakalamojja. Have you seen the police
sealing off the areas searching? No. Oba ebijambiya mu ebiri mu mayumba. Why do they avoid this? Have you seen cordon and search? No. When I mean wajjawo ab'obusalaba muli baana bato. Obusalaba bwajja ewaffe. Busalaba bwe butyo obusalaba. The first attack Tanzania lwe yalumba President lwayogerako nti ye yayita Mbalala. Baatuuka ekyotera. Kati by the time Obote left, Kolas yali ekoma Masaka. Amini kwe kulongezayo ne lituuka ekyotera. Museveni yalutuusizzeemu Tukula. Luguudo lw'ewaffe. Kakati bwe baatuuka ekyotera balowooza nti batuuse Masaka. Olwa Kolas ono lowooza tebalina bareekaazi balungi. Bajja ne ku mbaga ku kyalo. Kakati amagye ga Amini bwe gajja ne basaasaana. Abasajja abayekera baali bagezi. Baleeta obusalaba. Nga tetukkirizibwa kwanukula muntu kiro. Nti bwe mwanukula mufa. The intention was to keep people indoors. Okay. So that the bayekera can move. Kakati obusalaba buno baali babutaddewo nti buli mu maka g'aba UPC where you could get assistance. What did Amini do an illiterate? As you people will ridicule him. Amini brought mayumba 10 to know who is who in the area. Mayumba 10. Amini brought mayumba 10 to ensure that we know the intruders. Okay. Era muganda wa Damian Lubika bamuyita Kagonde. Bali bamuyita Kawulu. Yakwata omuyekera yamulimba nti yasoka mufumbira buugi namufumbira namutwala ku police nkulagirira kuba likuza Tanzania. Was celebrated. Amini recognized him. Okay. Yes. Kakati obusalaba nga tetufuluma kiro. But the purpose of obusalaba was to keep people indoors. And to trace people who can help you. Okay. Nti akasalaba kabeeranga mu lujja lwani. Wa UPC. So that those people they were scattered could know that this is the friendly force. Okay. Netufuna akatayimbwa. Akatayimbwa k'ejjinja ab'amagye abali mu eyo Gaddafi baatya abayekera. Kati ne bagamba Obote tayinza kuleeta kafyu. Obote yagenda n'okukozesa gunships eruweero. He said no, temukozesa Air Force. Mujja kutta abantu babwere. Obote n'agenda okuleeta gundi kafyu. Kakati abasirikale bo ne beekolamu omulimu ejjinja. Baakuba abantu obutayimbwa ejjinja. Baleme kutambula kiro nga bamanyi nti abayekera bajja kulumba. Yes. Barracks. Nabagamba nti omusajja ali Mbalala bamuyita Nathan Kalema. Nathan Kalema was a refunant. Yali azine bali baleeters. Nathan Kalema nga ye deputy disweruweru. Nathan Kalema ayina hospital. I visited him once. Kudoza bamutiisa. Oba Nathan Kalema abayekera bamukwata. Was captured by the rebels nali nabo. Era nze namuwonya. Nganta this where abayekera bamukutte. He sued the rebels, the government and me. Yandaba nabo nga bamukwata, which was true. But I think it was settled. Yava muno semu n'agenda ebweru n'asoma PhD, public health, ayina eddwaliro ddene. Kaleme yanga Kalema yanywa omwenge n'ayita mu jjinja for about 2 days asitagalinga. Okutuusa lwe yakwata ow'amagye akuba akatayimba n'amutwalira Obote. Obote n'ategeera nti abakuba obutayimbwa b'amagye. Nathan Kalema was promoted from Jinja to Luweero. Wali abayekera. Era DC. In spite of his tribe, this man did not defect. Yaliyo okutuusa lwe bamukwata mu 85. Mbagamba. The country is like a human being. Okay. A country is attacked every day, but it must have an immunity system. Nembagamba nti Bukedde mutunuulire. Bukedde bwe yategeera nti president agenda kuwa abafiiriddwa famire ezifiiriddwa abantu miliyoni 10. What did Bukedde say? Bukedde yakuba omutwe omuntu owa 25 attiddwa ab'ebijambiya to make the figure miliyoni 2.5. Had he mentioned the 10th one, the 11th one, the 15th one? No. Olaba? Nkalaba.
nga sente zigenda kufuluma bukedde yakuba omutwe 2 mu mabeka omuntu wa 25 atiddwa ab'ebijambiya to make the figure maker yali ajja kubuulira nti wafudde 5 wafudde 2 effort yeyo ey'okusasula abafiiriddwa lwaki teteekebwawo ekirabo bantu kyebaga poliisi yo tebajja kugendayo I suggested afende muhoozi temwanaatuulayo kampu abantu bajja mutwalira information entuufu abamu bayinza nomugamba banze nabagamba nti information gye nafunayo nakyambadde yali obuli masaali the real person yakola omulimu bamusayirira yininga naye mbagamba ekyokubiri bwe baali batwala abasajja ab'ebijambiya mu kkooti e Masaka tebabasiba njegere nga kitatta tebabasiba mpingu babatwalayo nga Masaka ali bize eri emikolo 3 Kabaka ali Nkoni olugundi Makubu yali eno when they escape from court bakuba masasi waggulu these people tebayimirira kala nembagamba nti bwe muleeta ekyokusasula miliyoni 10 tewali wabajja okutta abantu baabo waliwo ebyana ebiri ku kyalo byanonekera kijja kutambuza eyiwaako how are you going to separate ow'ebijambiya nono gwe betidde if it is money ebisingakawo ninda ku lunaku olwokubiri kujja kuba ne Tamale program the sharp talk twogera ku bantu twogera ku nsonga ey'ebijambiya mu Uganda buli omu afa covid kuba mulambo gwa covid kuliko obukadde 3 gwa bbeeyi Kyobe Huntington ettaka eryali muviirako akabasa okuba nti yasibibwa n'atwalibwa mu kkomera ekibuye gye yava n'atwalibwa ekitalya n'aba nga yavaayo ng'afunye covid n'akomekereza obulamu bwe ettaka lino lye tuliko wano tuli essisa ettaka eryavaako okuba nti vako embererezi nga woolengera tikamba zaffe zikulaga kino kintu kyonna kyonna okukira wansi eryo nonna ly'ettaka lino era ng'olaba nti olutobazi lw'olengera olwo ekitoogo kyolengera yewansi awo wewawula ettaka lineeno okuba nti nno bwe likoma nga likira yonna nga wolengera wansi notambula olaba mwema gonna galiko abo bonna baliko besenzaako bwesenza akwe kuba nti nno omukulu omukyala bwanga yava n'abanga yagenda owali musajja no n'abanga agamba nti nno status quo ebere maintained kyonna kyonna ebikola ku ttaka kuno biri nga bikomezebwa era wava akabasa naye otunula ettaka lyonna nolirengera kuliko abantu bangi begabiddeko amapoloti olabako panel not for sale ebizimbe bingi ebizimbiddwako ebitemagana ebintu ng'ebyolaba naye nga ate bakungu banene mu gavumenti ngina okuba nga tubanyonnyola essaawa zonna okutegeera nti baani abali ku ttaka lino abaali ekusenzaako era nga erivuddeko obuzibu okuba nti nno omukyala ayina embiranye wakati we n'omukulu ow'amagye era nga anti-corruption Kano Edith Nakalema obuzibu buva wakati w'omukyala omumbejja Bwanga wamu n'omukyala Kano Edith Nakalema ettaka lino ddene nnyo era ngenda kubanga tujja kuba zikwongera okukulaga ejjo obugazi bwalyo butyawe lyenkana na lyonna era nga awo nabona baliriko abasinga besenzaako bwesenza yekyufu ekiri tukikulage olengere byonna ebikolebwako nga mutuufu bikola mu benyuma amateeka era nga bananya abatuufu ab'ettaka lineeno bo weebali naye nga muganda wange obuzibu bw'amaanyi okuba nti nno basobola okuba nti basigaza obuyinza ku ttaka lino naye nga liriko abakulu abanene mu gavumenti bangi nnyo kasozi kalamba wano gwamanye sisa wetuli essaawa zineeno era nga tugenda kutufuna omu ku bafamire atusotulambuza ettaka lino atubuuliremu era buzibu ki obuliwo era obannanyini balina n'ettaka lineeno atubuuzeeko atunnyonnyole naye ayongera okutulaga ettaka lineeno lyabwe nga bafamire oba bigambo bugambi tubyese buleesi kwetulina n'omukameza ova mu lulyo lwani era ensonga zino zirimu ngaani nze zavuga ndi kiweweese wa Ssekabaka Kagulu tebukyereke amakulu mutyo nti ndi muzzukulu wani wa Ssekabaka Kagulu naye obuzibu bwonna ffe nga abafamire naffe waliwo akatundu we twatuuka ne tweriramu enku so nga ne twerabira nti tulwanirira kyaffe kyetwandikoze ekituufu ekyawamu ne tudda buli omu n'atunula wawe kati ku ssaawa eno tulina kubeera muntu atya muntandika omayonesa omululu n'okweyagaliza buli omu era waliwo ne bannaffe abalala be twali nabo abantu bangi abazze bakola ki naye oluvannyuma lwa jjajja okuvaawo buli kimu ne kitabuka kati buli ajjayo omutwe owuno nti agenda kununula nno nga buli aba naye ng'eno buloko waliwo buloko gye bayita 408 ekoma wali awali ekikundi kiri kati eno 409 egenda bweti paka gana memba genda tuva mizitoka eziri kuno kunna waggulira nno tulaba ebikomera bisibiddwa memba gazimbiddwa waneeno bano mbo bamanyi tewali gwe tumanyi bazako kutakanywa nga mutuluna bwanga era mukozi munga mukola ki olw'embeera nga bwomanyi nti enkyukakyuka y'ensi tubali tugezezaako okweyanjula gye bali era twagezaako
waliwo sikodi yasooka okujja kutaka erinungi okulemberwa Dorini endala nejjange kulemberwa Ssematimba mwalimu n'abalala bangi abalala baali bwe bajjaawo n'abalala awe omulangira Kalaaki omulangira Kiwanga omulangira Katabo omulangira be baana ab'emituba oba bwe bali mu busika obw'abaana abasika bakabutte bukywereke Ssematimba Kyobe yalambikiddwa era ye yalambikibwa nga ye musika wasika bakakagulte bukywereke Ssematimba Kyobe kubanga munono ye yabika akabugo okitegede bulungi mu kubika akabugo munono y'obwakabaka omuntu abisa akabugo yabeera asigaze obuyinza ekyo kiyinza okuyisa okubi abantu yakituufu n'olwekyo Ssematimba Kyobe yabadde oba ye musika wasika bakagulte bukywereke n'abalangira abasigadde okuli nkugambye Kataba kuliko Kiwanga kuliko n'abalala Ssematimba Kyobe avaawo ani asigaza obuyinza okuba nti abalanirira ebintu binene ani misuta mu kaseera kanene Ssematimba Kyobe yali musajja mugezi ono yakavaawo yasobola okukola eddaame era eddaame lyeyakola n'abaako gye yaliteeka mu balooya be saafuna mukisa ng'omuzzukulu kiseera engeri gye yabeeramu embeera gye yafiiramu saasobola kubeera nga nsobola okumanya ebisingawo so nga ne bakadde bange bamaama bange abaali kubanga buli kintu kyonna yalinga nga akijuliza abo bawalabe okitegedde bawalabe nga baani nga bawalabe tumenya kumanya Mumbejja Bwanga n'Omumbejja Nakayenga aligayaze eyo abo yagiranga mu nsonga zonna obwakabaka bwa Buganda mukozeewo ki ku nsonga zino ensonga zaguzimanyiko wagezaako ku mulembe gwani yali Nsubuga Nsambu alina ebiwandiiko ebimu byeyakola era n'abikuuma kyewuunyisa ate n'Ensubuga Nsambu naye ng'alinga ng'alina nti jjajja alimala kufa naye ajjeyo era ndooza abasajja abakulu abo balina ebintu byabwe ne ku mulembe gwa Yusufu Gaganga era naye kati mugenzi benmanyi naye yakola n'abalala bazze bakola mpolampola naye nga bwobimanyi bwe bakola batunula wana ate nga kumbe ebbali bali batya naye nga kyo ettaka lya Ssekabaka Kagulte Bukywereke wa 20 era wano wenyimiridde kyekifo ekirambikibwa okuzimbwamu olubiri era olaba nti twali tuluzizaawo si bino tetuli ku byamaguzi tetuli mu byakwanoonya byanfuna tuwulira entalo wakati w'omukyala w'Omumbejja Bwanga n'omukyala Nakalema emberebe ziva ku ttaka lino oba nsonga ndala nnyo sijja kukigala nti bwe kiri naye ne bw'oba gwe okitegedde nti Bwanga muwala waani alina oluganda kuki ku Ssematimba kati saawa eno Bwanga bw'abanga naye avudde okulwanirira ekyo ekyamuweebwako obunana tebamugamba nno nti baliri wabula yamukuddukanya esiteeti y'omugenzi yaleka amulagire nti